Amanya gange nze Martha Mukisa yabayimbira akayimba ka Sebo International and Local and the #1 hit Sango ne Eddie Kenzo. Okay. Yeah. Martha, abantu bonna abaliyo baagala kumanya oyingira otya music, olugendo lwa music lutandika lutya, soko obannyonnyole basobole okututegeera. Music mubaddemu akabanga simutandise butandisi ne mubaddemu akabanga kanene kuba nze nakula music mwagala nnyo kuze music yenze so tekyanzibuwalira okumuyingira naye commercially nja kugamba nti mubaddemu emyaka ebiri mwetandikidde okubeera nga ndi ku serious business nga music wange atambula buli wamu nga nembeera signed under my management gyendimu kati Black Magic Entertainment so emyaka ebiri zenyinza okugamba nti mwembeeredde ddala ebiro ebbanga mbadde very serious naye ga nti nyingiddemu commercial emyaka ebiri ti like ebbanga lyonna lyobadde okuyingira music okumuyingira generally gwe nga gwe challenges kizofunyemu ebbanga lyonna wokutuusa kati w'omulimu challenge kizofunye challenges zibeera nyingi naye challenges ezo nze ku lwange zibeera zikusomesa okubeera ekyo kyoyagala okutuukako so challenges nyingi kuba music business eringanga business endala yonna abantu era ndoza kyekiseera nakyo bakitegeere nti nga wola abantu oba atunda amatooke oba looya biki bonabona babeeramu n'obwavu n'obugga so challenges zibeeramu naye tezikujja ku mulamwa gamba teweyongerayo nakyokola so challenges nyingi nze sikulwa enswala zoga kuba teziyinza okulemesa omwana omuto ali eyayagala okweyunga anti kati Martha essaawa zino ffe kyetutunuulidde omuntu waffe oyo ali eyalaba Urban TV ayagala kumanya Martha music omuyingiddemu wajja ebiseera gundi background yo yonayona ey'emabega buki byozza ofuna okutuuka kasaawa zino wooli kyayagala okumanya. Nzize nga njiga kuba okusinziira ku ddoboozi lyange oba bwe natandikira okuyimba ate strength y'eddoboozi yange siri erimu okitegeera biseera bingi abantu bakuganye n'okutuula okuyimirira ku stage kuba tonnakutuusa naye ngaebyo byonna bikusindiikiriza kutuuka kuki kwekyo kyokola ki kyoyagala so ku lwange music simuyingidde kati era omuntu yenayena music talina kumuyingira buyingizi music obeerako wootandikira nojja noyita emikono gy'abantu ne babaako bye bakuyigiriza paka era wentuuseeko wano like gwe nga gwe tumanyi oli mwana muwala ti bino ebintu byokurecording ennyimba bwewamu era empisa gye babayisa era nga bwomanyi nti okukola kino oyina sooka kuba ku bintu byo byota embeera ziri zonna embeera eyo tewagifesingako gwe ng'omuntu sinsi oli mwana muwala embeera eyo ebaddewo era tetandikidde ku ffe era si yakatandika ebaddewo ate si embeera eyo yokka mbeeramu ne challenges endala nti omuntu alowooza nti omukazi tasobola kuyiriba ng'ate omusajja wayiriba oba nti n'omukazi talina kufuna sempe nga omukazi ekyo kyokubeera nti noba oluusi baagala nti oba obeeko byobawa okitegeera otuuke ku kyoyagala ekyo nakyo kwekiri naye waliwo era ebintu ebirala nti ffe nga abakyala nti tebanakutuusa kutulabanga ki okutula nti naffe tusobola nti naffe balanga bakyagitwala nti gemiranga obanga y'abasajja naye we are also changing that narrative tuli mugikyusa era batandise okuturespectinga kuba kati nze nga nze personally right now company gyenkoleramu oba label gyendi under bonna basajja but they respect me as a female artist they respect me nti nange ndi ku mulimu nkola so kino tukitwala nti naffe gwafuuka mulimu gye tuli era nabo kati naffe the fact tukitwala nti serious business nabo batandise okirespectinga so tugeragenda mpolampola nga tukirwanisa mpolampola tomanya so gwe nga gwomuntu tekikutuukangako nze ngaza omuntu
sijja gamba mbu tekintuukanga kuba munnaye batuuka mu studio ne bayagala okukwata mu nva nga baagala kuzeetoolerako osobole okutuuka ku kiri ekintu kyoyagala. Sijja gamba mbu tekintuukangako naye embeera eyo gwe ng'omuntu ogirwanyisizza atya obutabeerawo naawe omulese yeeyongere abeere n'ekyo oba naawe omulaze nti nedda bambi anti era bw'ogaana kiri kyoyagala kiba tekigenda kubaawo. si abeera agenda kuba kati wendi abaali bakikoze oba gye bali si be bantuusiza wa wendi. Gezezaako okulaba oba bayimbi abakyala abanene ababaddewo mu music industry bagezezaako okukyusa narrative naffe ne batuteekerawo ekkubo oba naffe ne batulaga nti mu mbeera eyo kayoka si omuyimbi wastukira nti omuyimbi omukyala naye asobola okuwakinga hard n'atuuka ku kirungi so Martha oluyimba Sango lwani lwaffe ne Kenzo lwone Kenzo towuliramu abayimbi babiri Martha Musa ne Eddie Kenzo. Okay, mukwatagana mutya gwe ne Kenzo like nkolagana kidjo joina eriwo wakati wo ne Kenzo? Kenzo mukwano gwange naye era management yamutuukirira guno mwaka nga gutandika nemu ekirowoozo ffe okukola olimba fembi ne Eddie Kenzo ekirowoozo ekyo n'akigula bwe yakibayinga tetwaddamu kutunula mabega twagenderawo mu studio olimba olwo lwali ku album ye nalupikinga nanga Martha oluyimba olwo olwagadde tutandikire wano already yali avoicinze namvoicinga paka kati wano wetuli shootinga video audio yali done by Brian Beats video ne shooting omwami gwe bayita LV Mugisa. Ogambye oluyimba lwamu mwembi like gwe as in gwe wavasingamu like ani yavasinga ani kale fembi tuli mu kuyimba totuwulira nga tuyimba Eddie Kenzo alimba nange nenyimba naye nkuba yimba. So wafichalinze ku album ya Kenzo eyenyimba 21 zagenda okuba nga afulumya nedda olimba teruli ku album olimba kyobwa twaluta nga album tenaba kuteebwa so olimba teruli ku album. Abantu abasinga bagamba nti bwemukola n'abayimbi abanene ebiseera ebisinga muba temulina kyemuzzaako. balinde wesitazeeko awo nga bayogera naye the fact nti tunakutuukako eyo step balinde kyekiri mu kujja naye kye baba basuubira nti nze ngenda kusigala nga nyimba kubanga n'okutuuka wano era waliwo abaali bagamba tetumanyi oba alina naye kati nze ono Mukama yampa omusa nyina olimba ne Eddie Kenzo. Okay. Owulira otya okuba nga wali placinga John Black? I did not replace John Black. Era sigenda kweyongerayo kwongera kweyo ensonga lwaki replacing kuba ka topic gye tuliko ndala nnyo tuli ku Sango gwe like ebiseera ebisinga tuwulira nti oluyimba ebiseera like lukuzitowako gwe ng'omuntu no naye kyenebaliza Mukama nti oluyimba luntadde ku ddala so kirungi nnyo omuyimbi n'obeera nga ate olina eddala lyotuuseeko. So far mu management eyo olinamu ennyimba meka? Mu management right now tulina ennyimba 5 tulina Sebo tulina international local tulina Come to Mami tulina Chikomando remix tulina Exiwo tulina Sango nyimba mukaaga zoyinamu e management? Yes. Okay, so like management eba yakumeka since you joined? My first management yesooka? Yes. Yes. When Biranga signed under someone, so fakati osubira kutambula otya ne Black Market Records? Tusuubirira kutambula bulungi emirimu gyaffe tugitambuze bulungi systematically smart ate nga tukola ebintu by'amaanyi ngaki? Releasing good music lyrically mature Martha okumutuusa ku ddaala eriddako okutandika okukola kasente okukola videos nga nnungi nga binyumira abantu okukolako n'abayimbi abanene abalala
n'okutambulako si tetwagala kuyingira Uganda yokka. Sibeto bakola bino byono muyaye bya bakola ebya John Black bukakamu na kwekuumira mu Mukama atulage jana tutuusa. Martha, katusubire nti gwe ne Eddie Kenzo kintu kyakoma ku luyimba lwo kati wali nkwataganayo nandala oba waliwo embeera yonna endala kuba munnaye oli musajja. We are business partners, tuli ba mikwano, mikwano egy'Africa sisters and brothers. Inshallah. Just wali kiriwo, just he's your business partner? Yes. Yeah. Obugambo bwo obusembayo eri abantu nabo? Obugambo bwange obusembayo ekitadde njagala kubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo kunsupportinga, mwebale nnyo kwagala music wange, mwebale nnyo nakujja eno yonna gyendi ne munnoonyanga mwagala Martha Mukisa ayogereko nammwe. Mwongere bambi okunsupportinga music wange oba onjagala osobola okunsanga ku Instagram page yange kwendi Martha Mukisa, osobola okunsanga ku Facebook kwendi Martha Mukisa, osobola okunsanga ku Twitter kwendi nkwesa Martha Mukisa UG, then ogende ne ku YouTube channel yange ojja kunsangayo Martha Mukisa, it's a Vevo account. Bambi on supporting it, subscribe, stream my music wali ku Tidal, kwali ku iTunes, Audiomack, Spotify, wona music wali njogere kindeke kimbagala nnyo gwe sebo twesana sango kanga mwao sango baba funya mugongo sango sula mwao kasango tofa ku bigambo kwe era mujebale tiche sumolola leka fetwetale atayina sente leka dake bali ebyana bisembere fetuchekole. Thank you so much.